Eddembe lye nafuna gwali musaayi, okuganja kwe nafuna gwali musaayi. Yowaana omutwe gwa 19 lunyiriri lwa 17 tuka ku 18 n'olwasatu lulambika bulungi okufa n'okubonabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomererwa ku musaalaba ku lw'ebibi byaffe. Bwe batyo nno abakkiriza okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala mu Lubaga Parish bonna beegattidde wamu okutambuza ekkubo ly'omusaalaba eritambuzibwa buli Lwakutaano lutukuvu nga emu ku mpagi efuga Obukatoliki n'eddiini endala okusobola okuttukiza ekyo ekyaliwo ku luli nga Yesu Kristo atufiirira ku musaalaba olw'ebibi byaffe. Tulabe Yesu bw'agenda aleetera mu nguudo za Yerusaalemu nga bamusindiikiriza n'emiggo eno nga bwe bamusamba ate nga bw'atiirika omusaayi amaanyi ne gamuggwaamu n'agwa wansi olw'okuluyirirwa obuzito bw'omusaalaba. Eri omulundi guno abakkiriza okuva mu Lubaga Parish baalitambuza nga bava ku kijjukizo kya Amansi ne Mapeera mu Ndeeba bwe batyo ne batuuka ku lutikko e Lubaga. Era lyetabiddwako omubaka wa Papa Archbishop Augustine Kasujja, Father Stephen Mayanja nga ye amyuka bwana mukulu w'e Lubaga ne Father Emmanuel amyuka omuwandiisi w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya Misa, Father Stephen Mayanja ayongedde okutulombojjera ennaku n'okubonaabona Mukama waffe Yesu Kristo kwe yayitamu okusobola okutufiirira ku musaalaba olw'ebibi byaffe. Yasekeetererwa afe ku musaalaba, yasalirwa omusango ewatali musango, yavumibwa, yafujjirwa amalusu, yakuba empi n'emiggo, yakuunyulwa ekirevu kye eky'omuwendo bambi kyakuunyulwa ekyefaanaanyiriza obumi obubeera, yafujjirwa amalusu, n'agwa mu musaalaba, n'ayambulwamu engoye aswazibwe, yalutaali eno. Mu kitambiro ky'emmisa kyo kyennyini ekyakulembeddwa Father Mayanja Stephen atujjukizza ekyamagero Yesu Kristo kye yatukolera ng'atufiirira ku musaalaba obutafa kagenderere n'okusonyiwa abo abaamukola obubi. Naffe nno tusabibwa bwe tutyo okusonyiwa ababa batukoze obubi nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yasonyiwa abo abaamukomerera ku musaalaba. Yesu teyafa na bukyayi eri abo abaali bamukyayi. Naffe tufeeyo nnyo okusonyiwa abo abatukyayi abatukoze obubi. Oyinza okulowooza nti bw'osonyiwa oba oyambye nnyo osonyiye. Kale kiyinza okuba naye si nnyo. Naye naawe oba weewadde ekirabo eky'okuva mu kkomera. Asinzidde mu kitambiro kya Misa kyo kyennyini mu nnaku enkulu ddala esatu ezimanyiddwa nga tugenda otutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo eyatufiirira ku musaalaba okutujjukiza okusaba Mukama waffe Yesu Kristo nga tuyita mu ssaala ng'omutemu omu eyali ku gwa ddyo bwe yamusaba okumujjukira ng'atuuse mu bwakabaka bwa Katonda. Mu bufu bwe bumu era ayongedde okuutira abakristo abeetabye mu kkubo ly'omusaalaba obutemalira nnyombi yansi okwemalira ennyo n'okuyaayaanira obwakabaka bwa Katonda kubanga bwo tebuggwaawo. Naffe bulijjo tumusabe atujjukire bulijjo nga tuyita mu ssaala zaffe ze tusoma buli kiseera. Engeri gye tweyisaamu ensangi zino bangi tulowooza nti ensi bwe bwakabaka obusembayo. Omutemu atejjusa ajja. Ebyo byonna byaliwo okusobola okutuukiriza ebyawandiikibwa. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abakkiriza tukoowolebwa okwekwasa ennyo atufiiridde ku musaalaba olunaku olwaleero olw'ebibi byaffe ebyamukomereza ku musaalaba okusobola okumalawo olumbe n'okwetegekera olunaku luli olw'oluvannyuma nga tuli mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo ku gwa ddyo mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Nze Joseph Kiyimba, MRU Pokopoko News, wano ku lutikko e Lubaga. That's why we sing, bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken.